gagenda kuba mazima si mazima buzima naye amazima gennyini agaddala. Kakati nze omusajja omukulu okujja wano ntandika okukogera ku mwana nga sinnayogera naye nga naawe byoyogera wawulidde biwulire wuliriza oba yabyogedde nga sibibalansi nze sibijustified oba ogenda kunfaanaganya ne seeke yavuddeyo n'agamba nti emmotoka eyafiiriddemu mutabani wa Sudiru yabaddemu omuwala nawulidde mbu mwabaddemu bannange unemployment ng'ekedde kumpunyako leero anti kati kyenkugamba oba obusiru eyakugambye ekyo nti yas akkiriza okuba omusiru ate nze ekyo nkintu ekyo kinnuma nnyo ntya nnyo okubeera omusiru kati omwana tumuleke nze njagala kino kigambe nga ne musajja wange Moze nze njagala nnyo bampita omusiru naye neerwanako obutaba musiru mu nsi muno ky'olina okumanya nti obusiru buzibu bwakwawukana nabwo okuba omusiru ogwangako eddalu kubanga eddalu balijjanjaba Uganda nga tulina abasiru bayiti kati bwe bakujjanjaba eddalu okomawo era bagamba nti munnaye yalwalako obulwadde bw'omutwe neonfulidda nadda naye omusiru ekizibu ekiriwo obusiru tebuliiko ddagala oli mutyobola seeka nti emmotoka eno ogiraba eno si emmotoka Rajivu mwe yafiiridde n'emmotoka ya Resi kino kyo kiraba kino kiri waggulu kigundi kyobadde oyogera nti kiri eno oyo si Rajivu ne steering yayo eri waggulu sizinongezaffe n'akayumba kati ne bwe yandiyidde akayumba kali mwandibadde mukasanzeewo kitwandiisa akawanga bamakanika b'emmotoka bakategeera ogiraba naye producer aliwa tukola na musambwa bino yandibadde abiraga abantu yategeera jangu okole oyo takolera bayindi yogera mpola unemployment yetuwunyako buli ssaawa gundi bweti bwebeefaanana nti emmotoka eno bw'ogiraba yo bana wansi ng'eri mu kinnya n'emisipi egiba kugikusibye mingi kizibu emmotoka y'empaka okutukamu ebibiri omulaba emukutte muno n'emusiba n'eno emmotoka y'empaka tekutukamu bibiri okujjako nga mwayiyanjiye naye n'accident yabadde y'amaanyi boole ne stability y'emmotoka y'empaka yanjawulo ekyo badde ejja kikuba bwe kikuba ebuuka ereddewo naye nazo zirina obuzibu bw'okukwata akaliro lwakuba mu kaliro okwo mubaamu obuntuntu obwo bu fire extinguisher obutonotono obuntuntu obwe butyo Katonda waba akusobozesezza n'okkakwatako accident yabadde y'amaanyi walabye ne gearbox wansi kati nno waliwo yagambye n'abaana bali kati alina ekirala kyengenza okulaba internet bakyasiba nnyo abantu baffe abakozesa TikTok olimba Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority kakati wano wetuli bayitawo nakawo kigwayo kitya National Arts and Cultural Crafts Association of Uganda. Kati abeegattira mu kibiina by'okwewunda okuwunda n'okuyiiya kati abantu bano bannayuganda abaayiga okukola ebintu byaki ebyemikono mubawagire bw'oba olina ogenda bweru abantu mulekerawo batwalira amatooke ensujju abantu mubatwalira ebintu ebitakwatagana jangu wano ku theatre waliwo ebitengi ebisiige waliwo abambuuza muno bula abantu bangamba mwine ebifaananyi naye bibeera binene olina ebisiige nga byabaagala naye bagambe tulinayo kiri tusiiga twagala kya Titanic bakiyita batya nga tuli bwereere alinda nawe leeta waakawo tumulange ono akuba ebifaananyi ono kati yabakwasaganya administrator njagala otuuse bansiga ekifaananyi nga tuli bwerere n'omwami walaba ekya Titanic kati waliwo edduuka wano bw'ojja ku National Theatre emmabega waliwo edduuka namba 43 awo osangayo emijoozi gya Man U
bikoyi Uganda cranes bikoyi ebibbo bu success card obulungi ogenda kulaba mulwadde alinda leeta yo wakatula kano kawala kange wamma jangu bakulabe ono mwana wange ono mukulu wange kakati ono yogera amanya gobozi gwani kirabye praise ono abeera ku dduuka namba 11 Number 20. kati bano bo bakola ebintu guno mukeeka mugulaba guno mukeeka mugulaba guno mukeeka gwa ddiba lya nte bagirabira mu ssabo yokka ate nno si bya ssabo mugendeyo ne mwewunza situkamu wamma tugiremukko waneeno tulange business guno mukeeka n'obeera ng'ogula omukeeka mmande guno mukeeka bw'oba ozzenga edduuka likubuuze gwe buuza kimu noonya alinda okitegeera shop 20 gwe kati obuuze waalinda wano alinda ali omu okitegeera kakati ne buno mulimu abantu abagwa mu laavu nga mwagala ebigweto gwa mu laavu ebifaanagana naddala abasebeniside n'okubatiza kw'abaana mama w'abaana bayagala afaanane taata w'abaana n'abalokole omulokole nga pasita yagulidde akawala kino ne bambala gubula asala bino alinda ayina mwana muto waffe wano Gamisha Gamisha atuula ku kyalaani n'abikola ne babyetungira mwana muto product of Uganda abaana badda ne bakunama ku TikTok Gamisha is not yet even 25 mumulaba very young n'alinya ekyalaani n'akola bino ebintu mubeeko bimukola kati waliwo ak'enjawulo alinda ate asomesa ekyalaani si kyalaani kyokka mami asomesa ki ekirala ekyalaani bidding embira ebibbo ebintu ntu ebyo byonna yaba akusomesa gw'osindika omwana najjanga wano bw'ajjanga wano ndowooza basobola okwakomodatingawo ng'abaana 5 yes nemujja ne musoma so muwagira ekifo kino kyavaayo jangu ekifo kino kyavaayo ba YouTuber babagoba tokolera naye bano bagamba bano nze nabasaba ne mbagamba muleke abanaku abo banaku mwenze nababeererawo okitegeera era kati njagala kukola na association y'aba YouTuber nga nze president amanyi bw'okola ekintu gwafuuka president oyagala gwa abantu saagala kasuku saagala abeere president oyagala gwa abantu njagala nga nze president mpozi kati awo asobola okuba twice wange ye Zubeda kubanga mbayiirawo omubiri mbabeereddewo so bawagire bantu bano mubawagire era mujja kulaba YouTube ez'enjawulo waneeno bambi ne muba YouTuber mbebaza mwavudde ne mugamba nti mugenda kubanga mubawagira okitegeera kifo kino nkiyiriddewo omubiri nkyagala nnyo era mwejjukira n'abanyumizaako nti wano babebekulu baali baagala ssebo bano babaveewo wabenga waliwo bayimbi ne ŋŋamba tebava wano tekikkirizibwa ne ŋŋenda ku ministry twatuuka nno wala nejje n'abimanyi so byebyo nno kale weebale nnyo bwe maliriza wano ngenda kujja tulabe njagala batukuba ekifaananyi nga ffenna tuli naked ne zazi ojjukira ekifaananyi ky'omu Titanic Rose kujaka kyeyakuba Rose kati kyenjagala nga tulirwa kwa kigenda okwawula tujja abaana bawano okusiga ekifaananyi ky'obwereere akisiga ejjembe bwe ligira liti ajja kwefuga kuba twagala akikole buli omu atwaleko kopi nuudi zange zigenda beera mu artwork wansiige ku Megatron Kwoli subscribinga likinga kuramawulire agesigika na mukasa wano it's a beautiful Monday olunaku olwaleero tulina munnamawulire munnaffe Buule buuza ku bantu atulaba amanya gange nze Gabriel Buule mpulira essanyu nga nenyumiriza mu mulimu guno omulungi ogw'amawulire mulimu guno kyengufunyeemu kitiibwa nalinnya si gwe mulimu oguli awo nti osogujja kujjamu ssente ozitwalira abaana naye mulimu gwa njawulo kubanga nze nnyina ekintu kimu mmeme yange ekemmentererwa nnyo bw'eraba abantu abanyigirizibwa nze I live for people mbeerawo ku lw'abantu mbeerawo ku lw'abantu amawulire gano gayamba nnyo emutuuka oli bamugoba mu ttaka
ng'omuyamba ono bamutwalako ekikye ng'omuyamba ono simaa kiki naye ate wakati mu kubayamba ate nyigira nnyo abantu abatomeza ab'amawulire ne muwa abantu amawulire agaki ag'obulimba ekyo kittatta ennono yaffe y'amawulire waliwo mukwano gwange I like that girl Sweet Lala ali ku TikTok okwo Sweet Lala ate Lala ajatiwa foyo mukwano gwange mbadde no ngenda kuyitira mbadde ngamba ye madamu nenga madamu ye Joan Lala mukwano gwa mwagala nnyo mu baana benchi naye munnamawulire munnaffe TikTok she's a business lady okay Lala yantaginze mwana omuwala Precious Walda nangamba mbeo era nze nakubiddewo poliisi nze byange sirwa nenkubira poliisi nenoonya afande luko esigire ne mugaa emboozi eno kati emboozi eyo erimu ebigatta bingi n'ebitagatta bingi okitegeera era njagala kugamba Lala nti police is on it but naye omwana abeere truthful on that matter and we put emotions aside. I just want to be clear. We do not need to be taken for a ride. We are adults and we are professionals. Thank you. But kintu baba kigize okyogera. Kati nga mwannyinaffe Waldo n'akantu kayogedde nga tokaddamu actually it sounds silly. Ngagamba atya. Ntino class teacher wo yakwata ku bibuuzo byo bya UNEB. Bw'abanga class teacher yakwata ku bibuuzo byo bya UNEB. Then that school should be closed. Your class teacher is a criminal. UNEB should be investigated. Yes. Even ne invigilator yali ku eyo center basibwe. Teacher wo w'essomero takkirizibwa ne ku ssomero ku budde bw'okoze. Kubeera wakusomero okujjako nga mu munnaye mukoledde ku mulembe mulala obanga wabikolera ko nange ebyange kyovula nababuuziza naye ebyakonjuga ebyo byewayogeddeko byo bigatta kubanga ebyo ticha okubeera nti n'abaana abakola 1+1 ticha mbu yagamba omwana kati ava mu ebyo ebya ticha mbu ticha yali agala mu kwata mabeere va mu ebyo abaana bo bavuddeyo abali basomedde ku eyo essomero I have even nga bakugamba teacher y'omu naye nga bagamba ne ba teacher abalala ekyo that is not news because abasomesa babikolera ddala lwakuba abaana batono abavaayo ne beeyogera naye nze omwana owange akuloopanga bana ine enfuko omuzadde omwana owange nangamba teacher ansabye nze muyina omwana owange agenda aweza emyaka 15 naye waakuloopera nga nfuna wano nga bagikumamu amafuta nejjambia kati bule tuyingire into that story omwana yagambye mu teacher bwe yamusaba omwana n'agaana teacher batuuka mu paper kubanza we nawulidde nga tebigatta naye njagala yes eya ICT teacher n'amugamba kati kyembadde nsaba atulaba ku mukutu guno myame professional I do not want to be sagala kubeera nga mubayita ba YouTuber tutukolemu bagala kantu views yes nze sigenda kukola mu kantu nkyanoonya Walda essomero nalifunye kuwe namba y'omuwala ngenda gifuna I mean njirina already essomero nalifunye omuwala leero ali wa balamu essomero nalifunye talina kyagenda bayamba essomero nalifunye mukama awo naye talina kyagenda bayamba Minister w'abaana Honorable Balamu nga bwe yayamba Pretty Nicole bwaba akumwokyaya ajja mwokyaya sente nedda following that case because dembe lya bwana muwala wano liba litulugunyizibwa obudde Balamu tawulina naawe kakati era agenda funawo ka mawulire nze mwagala nnyo naye ekyo tebakikulimba kakati I'm still talking to I'm going to talk to the headmistress I'm going to talk to other teachers and I'm going to talk to the girl nja kudda wano njogere n'abantu nga njogera bye mmanyi ayogedde ekigambo nenda bana employment ng'empunyako naye tugende maaso olowooza atalina abakozi abali awo kati golooza ku radio 4 yeekwagala radio 4 ekwagala nnyo lwakuba kyo kyekiriwo nti oba radio eri oba teriiwo Balamu abeerawo nnyo era talina budde bwammwe mbuba radio eri oba teriiwo kati tugende Balamu eyokukola alina bingi omwana oyo tumweleke
nawe tumuyingiremu tudissecting ensonga. Anti kakati nze ndi musajja mukulu. Kakati nze okudda mu bintu tulabe ekimatchinga ne oba story ya mix and match. Kakati bino anti byogenda okunteekamu na mukasa njagala nkusomese. Journalism is run by a set of principles and ethics. Okay? Yes. Ennono n'obulombolombo bwa mawulire. Kati tuli mu in-depth journalism. Bwe tutwala oath tugamba it will be the truth, not just the truth, but the truth itself. Gagenda kuba mazima, si mazima buzima. Naye amazima gennyini agaddala. Kakati nze omusajja omukulu okujja wano ntandika okukogera ku mwana nga sinnayogera naye. Nga naawe byoyogera wawulidde biwulire. Ye yabyogedde. Wuliriza. Oba yabyogedde nga sibi balance nze sebi justified. Oba ogenda kumfaanaganya ne Seeke yavuddeyo n'agamba nti emmotoka yafiiridde mu mutabani wa Sudiru yabaddemu omuwala. Nawulidde mbu mwabaddemu bannange unemployment ng'ekedde kumpunyako leero. Anti kati kyenkugamba oba obusiru eyakugambye ekyo nti yasa akkiriza okuba omusiru. Ate nze ekyo nkintu ekyo kinnuma nnyo ntya nnyo okubeera omusiru. Kati omwana tumuleke. Nze njagala Moze kino kigambe nga ne musajja wange Moze. Nze njagala nnyo bampita omusiru. Naye neerwanako obutaba musiru. Mu nsi muno ky'olina okumanya nti obusiru buzibu bwakwawukana nabwo. Okuba omusiru ogwangako eddalu. Kubanga eddalu balijjanjaba. Mu Uganda nga tulina abasiru bayitirivu. Kati bwe bakujjanjaba eddalu okomawo era bagamba nti munnaye yalwalako obulwadde bw'omutwe neonfulidda nadda. Naye omusiru ekizibu ekiriwo obusiru tebuliiko ddagala. Oli mutyobola Seeka. Asiga siri kuseeka njogera kiri generic. Obusiru tebuliiko ki? Ddagala. Obusiru kidde eri ggwe omusiru okwejjamu obusiru era eddagala ly'obusiru ye nannyini musiru. Onfuna kubanga obusiru butegeeza nti bw'oba obadde okojoba mu mulyango awo tekyetaagisa kukuwa ddagala oleme kukojoba mu mulyango. Olina kwebuuliriranga ggwe n'omanya nti no wabaayo akayu. Okitegeera? Yes. Bw'obadde oyogera ebintu nga tebikwatagana omala kwebuuliranga ggwe n'ogamba kankole ki kambuuze. Era awo we wakyalemesezza abantu okutwala abantu abasinga bali mu mulimu gwammwe guno ogwa YouTube. Osimanya ndi TikTok ndi blogger okuba serious. Kubanga ensobi weeva eri wamu nti tebaawula wakati wa kusaasaanya busiru na information. Nkitegeera kati kankubuulire ekya Seeka kijjeemu era muwe ekitiibwa. Abantu baavuddeyo ne bagamba nti emmotoka ya Rajiv yabaddemu omwana omuwala. Nange nnyaka video ke nalabe nga bagamba mubaddemu enseera. Kati let me paint a picture to you. Ng'onaba forensics basanze bagize ensawo. Wali owuliddeko kye bayita cremation? Sikweka okugira evvu ly'omuntu ne baligira. Okwokya omubiri gw'omuntu. Yes. Omanyi kye bayita crematorium? We bookera ki? We bookera omuntu. Nkula yakuziika. Abayindi bwe batya nti bwe baziika. Emirambo si bokka. Nawe basobola okuziika bw'oti. Emirambo egyo tebagyokyesa nku zokka. Bakozesa ki ekirala? Bagattamu n'ebirungo ebirala. Omuntu tajjanga lugoye. Omuntu tajjanga lugoye. Omuntu tajjanga lubaawo. Waliwo ebintu by'olina okusanga ku muntu ne baba bamwokezza batya okuggyako nga balina kye bagasseeko omuntu oyo ajje. For instance, the skull. For instance, amanyi. The femurs. Ozimanyi femur? Can you differentiate between a femur and a tibula? Ebikula by'amagumba. Okitegeera? Biology na amagumba agakwata eki
ekifuwa nababeera susu n'akabina okusitula akabina ebintu ebyo osobola okukola ki okubisanga omuntu tajja atyo yenna n'abantu ennyumba yaweddewo kizibu nnyo omuntu okubengeya osobola okubengeya naye beyond recognition nedda okitegeera omuntu emmotoka we yagudde wabaddewo era abantu babaddewo n'amuntu gwe bajjeemu bamugjeemu nga ensi yonna ekola ki ng'eraba oli omulala ani yamulidde nange sade bigambo ate nempulira musimaya mbumbumbu aba forensic simaya balabye ensawo bannange wano abantu ba wano obuzibu tulina kuwa magezi ku buli kimu kati waliwo eyagambye n'okugamba amagezi mangi nti emmotoka tesobola kujja nga lwaki tejja emmotoka ebadde ku sipiidi ekubye ekyo tuyita concrete barrier bwekubye concrete barrier awo tanka y'emmotoka ebeera wa wansi when metals corrode they create what heat and hence muliro jukira waliwo amafuta ekubye bagambye emmotoka yakubye nekuba kyenkana ku mataala ku kamera eziri ki waggulu ezo futi mmeka ezo singa 10 okitegeera kati bwedda wansi ng'ate maze okukalakata bweti kati gwatuwuliriza geraageranya abasajja bano abavuga boda ne batakula stadi ku kolas tulabawo olutuliro era olumu omwalijja kubanga singa oba amafuta nga gabiriridde gali awo nga wegali awo ababuka okitegeera kakati n'ekirala ezo emmotoka ze tuyita sport car ebitundutundu byayo byezikolebwamu tezikolebwa ebitundu ebisinga ebirimu bikolebwa nga biwewuka kyetuyita hardened aluminium nti aba awewuka naye nga kiki kinene tosagenda sangamu bintu nga castayoni n'ebirala ebintu bwe bityo okitegeera olw'okuzisobozesa okuba ne kilo entono ate ekole ki edduke si yampaka it's a sport car kitegeera sport car tekitegeeza munno yampaka emmotoka y'empaka ndala anti owulira ebigambo by'abaana ba internet kyovola nagaye tugenda buuza eyo gitiara it's just erakizaleka mbusimaya motoka ye gyabadde avugiramu empaka bannanga abannayuganda emmotoka y'empaka era kitwala mbuzi abalala bwe balina eyo tebagivuga muno ngivuga ngenda wano era ogiwulira ne gundi saundi yayo ekuba bibanga bino emmotoka bya Subaru ate yeesingawo okitegeera ate ze emmotoka za bbeeyi gwe bonoonya abantu abavuga emmotoka ogyonoonyeeko waliwo omwami tata wa mukwano gwange aliima mamita agikajajjatta be babasajja abategeera emmotoka betumanyi mu mmotoka ajja kunnyonnyola emmotoka the cost of a car eyaweddewo zino ez'empaka ate zo za bbeeyi okusinga ku eno emmotoka y'empaka olowooza abantu singa bonna tebavuga emmotoka z'empaka emmotoka y'okuvuga races they are very very expensive cars era kyovola nabamu bazigula wano ng'aguzeekozeeko yavuga korali eruddawa siziba za bulijjo buli kimu ekizibeerako yanjawulo ne zino ezaffe ezabuyonjo emipiira kati kankulage olaba Gia Liva y'emmotoka y'empaka ezisinga ebiyinza okuba nga ekkomanga wano ekomanga wano ne handbrake nga mpanvu bibamu biwanvu atuwuliriza omulembe tuli mulala ffe twakula mu mulembe nze nazaalibwa mu mulembe nga nkiseera nnyo okugamba abantu nti by 2008 nalina akawunti y'omukutu gwa social media gwe bayitanga mayiwe
My way. No, it's my space. I don't even recall those things. Naye Google ebintu byayinanga byabanga bitono. Era searching ni enkola ennyo bagiyitanga Yahoo. Okitegeera? Naye kati Google parkings ebintu bingi. Tokkiriza kulimba. Teekamu obuuze. How does a sport car look like? Okitegeera? Kakati bw'obala oteekamu bajja kulaga otunula oba mu mmotoka yo gy'oyina Nissan Kigege Primo oba nayo zifaanagana. Okitegeera? Bino ebintu ebisinga biri waffe tetukyayina. Kati abakozesa social media abali ku Twitter tulina kye tuyita group. Omuntu asobola okugamba ekintu n'obuuza ogwo omukutu gwe bayita group. Ngundi AI tool gye bayita group. N'ogibuuza nti ono kyayogedde kituufu. Bannange bule. Okitegeera? Kakati ebintu nyina kye njagala wano okulaga. Ebintu ebiseera ebisinga bye Netiwaka yonfu. Nti twogera ku bintu nga tetubimanyi netiwaka yange erabika egaanyi. Ekitegeera? I don't know. Okozesa ki? Okozesa okitegeera? Nti yogera ebigambo byotegeera nti emmotoka eno ogiraba eno si emmotoka rajivu mwe yafiiridde eno emmotoka ya RS. Kino kyo kiraba kino kiri waggulu kigundi kyobadde oyogera nti kiri eno oyo si rajivu ne steering yayo eri waggulu si zinongeza ffe n'akayumba kati ne bwe yandiyidde akayumba kali mwandibadde mukasanzeewo kitwandiise akawanga bamakanika b'emmotoka bakategeera ogiraba naye producer aliwa tukola na musambwa bino yandibadde abiraga abantu yategeera jangu okole oyo takolera bayindi yogera mpola unemployment yetuwunyako buli ssaawa gundi bweti bwebeefaanana nti emmotoka eno bw'ogiraba yo bana wansi ng'eri mu kinnya n'emisipi egiba kugikusibye mingi kizibwa emmotoka y'empaka okutukamu ebibiri omulaba emukutte muno n'emusiba n'eno emmotoka y'empaka tekutukamu bibiri okujjako nga mwayiyanjiye naye n'accident yabadde y'amaanyi buule ne stability y'emmotoka y'empaka yanjawulo ekyo badde ejja kikuba bw'ekikuba ebuuka ereddewo naye nazo zirina obuzibu bw'okukwata akaliro lwakuba mu kaliro okwo mubaamu obuntuntu obwo bu fire extinguisher obutonotono obuntuntu obwe butyo Katonda bw'aba akusobozesezza n'okukakwatako accident yabadde y'amaanyi walabye ne gearbox wansi kati nno waliwo yagambye n'abaana bali kati alina ekirala kye ngenza okulaba internet bakyasiba nnyo abantu baffe abakozesa TikTok olimba yagambye eki yagambye munno simaya tata omwana yewulira mu mannya ga ssente ku Museveni simaya ate ne balimo zisasula bw'ate omwana bamusse ate ne bateeka omulamu ne baguteeka mu mmotoka ne basindika emmotoka ne bagyoka nawe natunulidde omusajja omukulu n'amaanyi ne ganzigwamu naye bannange tukkirize tugaane Museveni ayina ennaku n'Abannayuganda si emulungi ali awo tumuteekawo si emulungi ali awo naye wano e Uganda ne sapatu zisobola okuwulako noga mwami Museveni yabuzibuzizza abantu bakomplaininga enkuba totonya bannange mwami Museveni atuze bubi naye ayina ennaku musajja wattu olaba eyo story nga mbadde sinagiwulira nze nakomya kuwulira kuyamba naye nno ng'abyogera ali wano leka mmale okupimira mpa essimu njagala nnyo okupimira abantu
Eyatugambye nti no omwana basse mutte. Leka nkulaga ekintu kino okirabe. Laba. Abannayuganda bwe batakendeza ebigambo bajja basibira bwereere. Omwana teyafiiridde Kampala? Yafiiridde wali ku rawundi y'ebusaabala ng'ajoyininga Munyonyo. Kakati ensi mwali ogirabye? Bano abafere beeno. Okuva ene Uganda ne waali ziri essaawa essaawa 67. Kumpi nedda zino nnyingi. Kilomita. Ng'ovuga drive. Kilomita. Bwe banyonye eba 4 hours and a half. Kilomita ziri 4,000. Bw'oba ogenda kozesa nnyonyi okugenda South Africa 4 hours and 40 minutes watyo. Oba oli South Africa. Naye yamanye byabadde e Kampala ng'omuntu. Waliwo yavuddeyo nakola statement. Abaana bakola statement. Tukendeeze ku bigambo. No, we need to be fair. Mbadde sinnagiwulira side. Watukidde wano mbadde nva kulaba lukiiko lwa Kabaka wa Buganda. Ekitiibwa Katikkiro abadde avuddeyo ku addressinga olukiiko. Ekitiibwa agambye nti yagenze okulabako ku Mwami Sudiru ng'afiiriddwako omwana. Nti minisita w'amawulire n'amugamba nti owaaye bw'ogenza okulaba ku Sudiru waliwo wano aboogedde ebigambo ne babikola ki? Oba baddula byavuka nga bamugamba. Waliwo omusibe ate togezose kulaba musibe. Noli n'agamba naye. Agambye tekitegeeza nti nno sessaagaliza oba sifaayo ku bantu. Naye omuntu bw'aba afiiriddwa mwoyo gwa muzanganda tubeemu akabuntu. Era agambye nti omuntu bw'afa wano mu nnono zaffe tetukola ki? Sikiri mu mpisa zaffe kutandika kwogera bitakwatagana. Awadde ekyokulabirako. Ekyalo kyammwe mpozi wange akiruka. Nze ndi wa Bugerere. Kati wammwe Bugerere omuntu bwe yafa ng'okimanyi nti abantu bonna tebaalimanga. Naye golooza buli yalinga afudde mbu baali nga bamwagala. Kabuntu. Kati nze kankuule bw'ofiirwa omuntu kikuwa ne life reflectinga. Okitegeera? Nze okufa kwa muganda wange yafiira Olubaga. Kwampa time reflectinga ku bulamu nti essaawa yonna ngenda. Bwe ng'oli twali naye. Ne tuva empigi ewaffe ne tunyumyamu. Nanga ngenze nja kulaba ngenda kugyewo bweruti. N'agenda ne bakubira essimu mukazi we. Ntya Beeka olubuto lumuluma. Konza alidde butwali nti talina kyalidde. Wabula yaddeko e Masaka eyo yaliddeko ka restaurant ate Masaka teri amumanyi. Tisinga bwalibadde butwa andibadde yakoze eki? Yafudde. Tuuka mu ddwaliro ng'olubuto lweyongera kuzimba nanga muganda wange nja kuva wano tofaayo. Kitegeeza nenvuga nenya boda nengenda kuki ku Daily Monitor. Mba kumonde ne wanga nti owaaye nti oliwa jangu wano nti okutuuka alinga omusajja akoze eki? Afudde. Naye nga tubadde awo tukola ki? Tunyumya. Ebintu bino ebimu bituwa kuyigirako na kureflectinga. Mu kifo ky'okubeera abakaawu. Olumu oyinza okubeera omukaawu ng'ovuma Buule. N'oyogera Buule oli kino, oli mubbi, oli mufu, oli byonna. You have a right by that to speak like that. N'onteekako obulumi obuli temporary essaawa eyo. Naye tekitegeeza. Ebiseera bisinga gwe mu Luzungu tugamba you are nursing your ego. Ojjanjaba mmeeme eyo egaanya okuwona. Naye ate nze kituuka n'enkola ki? Nekivaako. Ate kikosa ggwe kubanga ebbanga lyonna kikukulumiriza. Naye abantu abamu batuuka ekiro n'agugumuka n'agamba n'agugumuka n'alowooza bamuyingiridde. N'atandika okulowooza oba namukasa gwe nafuma obaani. Naye nga terinaakuliko. First of all, tuli mu society abantu wano omanyi mu Uganda buli omu alina ebizibu. Ye buli omu alina ebizibu. Osanga omugagga. Ekitiibwa Ramadhan Gobi. Yatunyumiza wano twali tukola naye awo mu The Sunrise olupapula. Yakwata eggwanika y'eggwanga. Yatunyumiza nti wano mu Uganda osanga omugagga. Omugagga nga naye atya. Talina na gwe yeesiga. N'azimba ennyumba.
n'agisaako ekikomera ku kikomera nassaako sengenge nassaako ne geeti kati ku sengenge kuli n'ateekako amasannyalaze okitegeera kati byonna byonna security bwamala n'ateekako kamera okitegeera ennyumba eriko ekikomera eriko sengenge eriko waya z'amasannyalaze okitegeera eriko kamera eriko geeti eriko kufulu n'amala mama security ng'ebaggula bwe babeera ate nze nkubuulira abagagga bawano babeera bw'amala n'awandiikira President Museveni n'agamba President siri bulungi njagala onfunire ku mmundu okitegeera olugira nga bamuwa license ng'afuna pisito naye ng'abeera naye kitegeeza abagagga balina waneno pisito abasinga balina pisito kati bw'amala amaze okugamba IGP amuwe license ya pisito agifunye n'afuna omukuumi w'emmundu naye n'abeerawo kati ate n'abeeramu n'asikaali nga ye asikaali kati n'abeeramu na shamba boy bw'amala n'agula embwa naye gate ku security security gye bayita gulugulu kati bw'amala n'abeera n'akakazi k'akalokolaawo babuyita butya intercessor obwo akagoba emizimu nako nga yakateekaawo kati nga ko tekamanyi bambi kaweza omugagga shall we have a prayer this week kumba omugagga asaba Katonda mukuuma ne kabeerawo ku bisenge by'omugagga aramba shedde kerererere ng'okutula emizimu kumba oli awo kukutula emizimu nkutula nyabi n'akutula kino n'akutula kiri kumba oli sirevu wa mugagga okola ki osaba okutula bikoliko kati n'amala ng'ayinayo omulogo we mama nkutidde nga naye akola ku ekyo nga bakugamba banebule nga tuze dezi temumunyiiza kati bwe nkugamba how unsecure we are kati fe abaavu tubeeraawo ng'ebintu byaffe biri awo oli awo oli disorganized okola ebintu obikola nga bw'olabye ekitegeera you are putting oli mu bintu ebitakirizibwa mu mateeka obisa ku social media olugira nga Museveni atutte social media yange bebavu bye tulimu obusajja bunoonya naye statement gy'oyogedde nsobola tebe yagikoze bamu ebyekigwako nze nsobola omanya omuntu atalina magezi tukole ku app okwo nibye yatalina magezi kasita oŋŋambye ekifo nemmanya omusiru waayo kakati tetuli secuwa okitegeera tetuli secuwa nti era abaavu tulina enkola gye tweteekamu nti omanyi nti osanga omuntu nga ebimuyombya ku kyalo kasumuluzo ka ttooyi foeveniseko omuntu omukulu lwaki oba oyombera bbi mu ttooyi wabeerayo bbi oyombera otya akasumuluzo ka ttooyi society yaffe yafa nti tumubeera tutya abantu nga tuggalawo ttooyi okuggalawo toilet bebafa abantu abaggalawo kyaki kyaki lwaki eba ne kufulu ziringa eziziba ekkomera bajja kubba ebidongo ebidongo wabeerewo abakuuma ebidongo ne piano wabeereyo akasenge k'ebidongo ne microphone kubanga era tuli basiru obeera otya omuntu omukulu n'obba mu kyaki Cute Kaye teyabba mu kyaki teyabba mu kyaki obutala bw'emmotoka ate bwali mu kyaki bwe bamutwala mu kyaki yaleka bya ebidongo bidongo ki ne laptop mu kyaki yani ne ya 77 days of glory ewakayanja ne papa CD yaleka bya bajja kusiba ati byonna they are on record nimbi eki bw'ogamba nti simanya kale bule ng'ogenda ku internet binkeberere mukwana naye nga yalyoke Cute Kaye yagenda ku kyeyo mulaba ayimbira mu luguudo alabika yagenda ku kyeyo yabba ebidongo tekamu saga from Kayanja Cute Kaye kubba bidongo eyabba ebidongo mama onakedde miyembe yabba ebidongo Cute Kaye ewa Kayanja naye lwaki en accident abantu bagitadde nnyo kuba oluguudo
kuba buli interview gye naalabye buli muntu agamba nti ekkuba eryo bule mwali mufunyeko complain ng'abamawulire ekkuba eryo naye ekkubo ddyo bbi ova jjukira eri ku express ogira na speed y'amaanyi kati wano ku round y'ebusaabala waliwo enzikiza tewali mataala kati ettaawo eryo olumu baligula olumu baligala ate we baligala ne bateekamu ebyo ebiziyizo biyitamu tebatulaga ffe abantu abalikozesa tebateekayo bu sign post ka sign post bakateeka otuuse ku mulyango gwa ebyo Mwami Museveni yennyini alina obbiddamu abantu abakola nedda abantu abakola security ya President Museveni balina obuzibu bunene era nze abantu bakola security ya President Museveni mbanyiigira nnyo bakola ebintu waliwo yaŋŋambako muno baatemako emiti wano ku makubo agamu mu Kampala olwaki mbuno abantu bajja kwekwekamu bakube president that's how things happen naye okwelinda si buti na mulimu n'enguudo omanyi wano ku Serena ng'odda waliwo hoteri eddako bagitaani Fairway Golden Tulip ku Serena wano ng'oyambuka waliwo hoteri awo nnene kasino gyerabidde sedda we nalinga nkyakula nayinangawo ekikazi nakula nawasa eriawo hoteri eriawo ekkuba eryo erigatta lidde eri omanyi baaliteekamu ebigundi ebijinji buli wamu bo bagenda beesalirako bakubo kasita amakubo gaabwe ate kirungi nze nsaasira nnyo Dr. Sudiru era kibi nnyo nnyo fiira omwana kuba ndi muzadde era Dr. Sudiru musaasira naye oba ate erudda nti omwana w'omugagga ate nga mukwano gw'abagagga abalina amaanyi bw'aba yafudde nti tujja kuddamu ku magezi buli luguudo gw'onjirira omuyembe awo gwe munaku gwe oyo Moses mugambe gwe Moze towulira onfudde ku muyembe awo mami olinamu omuto ennyo nze njagala gwengera ono ow'olubuto olinamu omuto njagala omuto ogusembayo nga muto nnyo olina n'omunnyo njagala nga guliko n'omunnyo guba guwooma nnyo wali okigezaako omuyembe nga muto nnyo nga guliko omunnyo nze ebintu by'ekisiisiro eyo nze sibikola tugende mu maaso zampa omuto ennyo ezo enguudo zino ze basalaasalako tujja kukitegeera ekyokubiri tubeere feya muganda waffe Rajiv yonna gy'oli nga tukukungubagira I do not want to dance on your grave naye kino ndeka nkiyiseeyo bannayuganda bannaffe waliwo amateeka agafuga okuvuga ku nguudo eziri paved n'ezitali paved kitegeera paved ntegeeza ezo eziriko asphalt wa chorus mwita tamaka n'eza maramu bannange abateekawo amateeka ago tebaagateekawo muno olw'okuba baagala kabampaane mukkirize enguudo ze tulina ntono enguudo ze tulina ki ntono kati mu nguudo ezo mu kubeera entono ebintu ebimu tuleko bikola okitegeera nti ne bw'oyagala owugule okuba pavement ate erusalako oba kugwayo abaana b'abagagga bavuga amamotoka muganda wange n'abali mu buyinza osanga minisita ng'adduka n'ava mu loogi ayagala kusisinkana kudda waka osanga MP Kisaati talina nakyali ng'ava mu maatatu Serukenya David yali andepinza banga Serukenya yali akutte yali andepinza yes genda kubyogera ebintu ebyo genda maaso nakoyo okutulibwa ani yabigamba yeye embozi nze mbozi nagisanze Khalidi yabitaddeyo line liwale lya kabine lyalikolanga ku baba likwano lyange ninabiteekayo liwala lya Khalidi aina chano lina chano yagambye muno MP yali akutte kituufu teyankwata yampita mu hoteri nesigendayo kati nze mugongo gwange neŋŋamba yali ankutte ekiro niye wama kyekyandibadde waawo teyandinde epinzi wali ovaako ki aliwa nze ndeka baŋŋamba nkume embuzi mpaka bufumbo olaba banaku we bakulya kati baŋŋamba njikume nakati ekyaliko
abanaku be bakulya atolo MP oli MP oli Serukenya talina namanyi mukama nzo ye nagamba nsobola okufa naye ngasazewo gamba nti ageze kunsuwinga agende kyovolaba omuntu bwavaayo n'ayogera tu respecting omuntu aba n'amaanyi n'abeera bold enough n'agamba gundi yali akoze bw'ati yali yampita mu hoteli wamusaba omulimu n'akuyita mu hoteli namusaba fees wali mujje ali kujjeemu nali awo ku campus yali kujjeemu wani mujjeemu send me your pictures ananyamba ansaba bifaananyi nsindisa ebifaananyi yasoma byakisambi nedda send me your pictures ayagala kulaba muntu gwayogera naye nange nga musindikira bifaananyi asindika buli nga musindikira no more pictures yes naye mayo osindise buli ebyo bya daddy so bwe nabimuwa bya daddy bive mu daddy aliko enkaya bwe nabimuwa bonye neza naye abantu teba society teyagadde bba wange bamwogerera ebigambo naye ngenda kuzirika nga muwolereza nkayana kuki nkayana nani tijja bigendamu tubive nako kubanga nasazeewo nti yenna tantala n'ayogera ku bba wange ekyekisiru agenda kundaba bukanzu nzoba obufubo sigenda bukkiriza kubaawo aliwa nze nyina interest ne kagato namugambye fe balina kye tufunamu titugenda kugereza anyhow genda bajja kuloga bibyo nze nja kuwa obuyize nsabira ku Fenero mulamu wange wa Fenero tuli ba Fenero temukyaleeta abaana be Makerere kuba bujulizi tudde ku mwana kijja kukola nnyo amakulu nga tuli eriso mbadde kyakugamba we namuwa ebifaananyi bwe namusindikira ebifaananyi agususe naye njagala mubisi mami zogwange tagususa kale ejja gulya naye nga gwengedde nnyo saagala bito gwange bwe namusindikira ebifaananyi nangamba nice looking nangamba jangu nampeereza message anjagala awo yalina mutalina mukalayini kalaavu ke yakugamba talina nangamba ngende ku hotel wait sigenda kwogera linnya lya hotel nangamba ngende ku hotel but come with another extra clothes kiba kitegeeza kibuule yakusaba extra clothes anti kitiba kitegeeza nali wakola ki saali wasula nze naye yasuwa omunyonyi naye alimala kuneetondera obusungu okumba ku mutima ako ngenda kasaayo ku Twitter bajaga nedda tulina okugamba abalaba nze njagala nnyo tandika okwegobagana ne MP wewaffe nze njagala nnyo abantu ab'amazima era ngenda mulope wa Honorable Ssennyonyi naye nga byebyo nali ku IU 2020 omaye Honorable Ssennyonyi omanyi kye tumwagalako bazi 2020 omaye Honorable Ssennyonyi kimwagalako ye bw'omubuulira amazima tasaaga akibeerako naye talina kye yankola saagala kulimba saagendayo naye nze nawulira bubi naye baayise simanyi balina bayita naye eyo statement yampuliza bubi buule ye by the way nazeeyo okusoma naye si byangu neebaza Honorable Joel Ssennyonyi bambi yantaddemukko ku buyambi bambi Ssennyonyi oyo ye muntu gw'obuulira ekintu nga mubadde munyumyako bunyumya n'akubuuza ogenda kikola otya ne bw'omugaa nti nja kukola bwe ntya gaa naye kakati nze njagala nkubeererewo kitegeera era bannaye nga mubuggyeko bino ebyekibiina nsoma mawulire nsoma mawulire nyongerako kati n'agamba ng'oggyeko binene ebyebibiina mwabalondera ennakawa muve mu byebibiina Ssennyonyi muntu waddala mumwetaaga ate kati si yabeetaaga mumwetaaga nnyo okubya olukampeyini bamuwe mulimu abantu nga yesobola omugamba abantu nti n'ogamba omuntu ono mumuwe kati Joel Ssennyonyi mulimu ani bamuwe Joel Ssennyonyi bamuwe wadde Joel Ssennyonyi abeemu siri wannakawa oyo ye bagamba ne Ssemuju akola Ssemuju kati ati nyina obuzibu Ssemuju yadde mwagala kaya Ssemuju eyezeeko ate kyali wange nnyo ogamba muganda wa John Cliff Wamala lawyer wange George Musisi mbamanyi naye George Musisi ground agiriko ground
kwali kuba abantu b'ekiro bawulira Ssemujju ye waffe Ssemujju ye waffe oli omufere naye agenda kudda mu yesimbewo aliwa kira yanga va kwaba abalala bangamba ayina eggaali eyo simanya Shamim Malende naye adda nali nno njagala mwesimbawo lo yagamba mbw agenze mu ddwaliro ate baatimba posita e Kampala Shamim bagambe we bamutwala e Nairobi ayina empulirako sitole z'okuzaala bannange si kaaki nayo naye naye Shamim talina kyakoledde banna Kampala tebamuzza waliwo ensonga ennuma naye waffe Sserukenya David temumuzza ali wali maki wali nakaweera ovubuka yakoze aliwa amuyita Mayor Godfrey Luyombya akoze ate bamutaddeko Nubiani gwe nanga waba abantu ndeka bannange sinzanga bakandi kubanga ekikulu Nubiani twali mutadde ku chairman ku Mayor Uhuru ne bubefuka ha Nubi abaana banankootinga awo nayogera ku Nubiani gundi penge n'agamba simanya gavumenti yanseetinze ensuule kaliya ya Nubiani anange olumu ne gavumenti tugiteeka weeteetaagisa kwatyo nno bwe yagamba oyo penge oyo Namukasa ng'ali ne gundi Sakozi nga bali eyo UK gye baakolera interview mbu banseetinga gavumenti nyono ne kaliya ya Nubiani nze penga nyumira nnyo mwagala nnyo bambi kati tubadde tukyali ku Taksin Maksado omwana wuyo tubadde tukyali ku ky'oluguudo luno lwaki gavumenti tetuyambako ku bitaala kw'olwo oluguudo ate abantu badde bagamba nti si yasoose mbw awo kaafuuka katiro bawerwa abantu 11 kati mukaafuuka katiro mulimu byotalina kusaba gavumenti eno nga bo biveeko ebitaala byogamba ebitaala bulijjo babiteeka ku nguudo ne bifa kati ng'ate ojjeeko n'ekyebitaala bye bagamba nti bifa kati tulina wali eri ku kidde naakuwadde okulawunda about awe ku kidde Sentema tulina ebitaala naye osanga nga byazikidde n'ebya flyover awo biraba mu wiiki bikolamu ennaku n'ebya flyover byagadde eno mukulembeze gye yakata olumu binyiga ne mu wiiki biyinza okukola ennaku 2 kiyinza okukola ng'obeera mukudda ne wabeerawo kati ng'ovudde ku ekyo tulina ne bannayuganda nga bo bafu ng'omwana ebitaala byakaawo najja n'agiyisaamu ate wali ababooda ku bawulayini teekawo layini ate n'amataala g'okukuba ago singa bagateekawo ebusaabala nago gafa ne bakimonitalinga nago gafa bayaaye gavumenti yavaayo tubeera tutya gavumenti esasula etya gavumenti ebyekisiru babiveeko buli wantu wali omuti gw'amasannyalaze kasi amasannyalaze kati gava mu umeme gadda gufe buli wantu wali omuti gw'amasannyalaze wabeewo ettaala ekuba mu kkubo enzikiza ekwata nyawo ate abantu tebakimanyi waliwo enkola ekyo gavumenti yakiyisa ne pulezidenti eyo dikuri yagikola bw'olaba omuti gw'amasannyalaze nga guliwo ku kkubo nga waliwo akazikiza oteekako ekitaala ne bateekako amasannyalaze teri agakusasuza katagatagenda mu nnyumba yo kitaala for security reasons n'ebyabalema ekirala bagula tulina wano kampani ezikola balubu naye bagula balubu zonna ziringa enfu leero bagulawo ettaala baba bakazigula obudde nga bukya nga zikoliko ezikubye kati so obuzibu tulina bunene nnyo so bekikwatako batuyambe ku nguudo ezo batuyambe ku kintu ekyo kubanga tufa awantu awakwata nnyo akazikiza era jjukira oba ova ku bypass board ogenda kujoyininga bypass y'Emunyonyo kati abantu abasinga lwakubaze Mukama yanyamba sivuga speed abantu abasinga gira ku speed ayagala amanyi agenda yitamu osanga bintu bikwata kuku tekasikwagamba kankuddire ndi ku Namukasa wano yogera tugenda okwogerako bya mugaso soko omumpeeko kuku ogenda ku avudde kati bwate simuze mubadde mulina interview naye simanyi agenda kujja eno kuba ffe tulina okukola naye agenda kujja eno si interview agenda kujja eno malirize mukubira tubuulire tugenda musanga tina gwe twagala okugeya iba naye tumalirize ne RP ye bakoze eki watugambye yabba abaana nabagambako mbuyeye buule totya
nze nakowe entalo wambu ya baba igwe namukasa Zubeda Kasuku Jenkins ani omulala mutandika entalo ne muzirekamu abantu sagala mutandika entalo erinnya ly'omukyala lifa bagamba mbu ate no gwe yaleeta story ate oweekwata ku bisubi nze nkola byange kati bwe nkola ebyange baba abaana lwaki totuwa ku namba ne tubazi interview ne tubajjako nja babawa ababubira bannange sima kuliko kiganda kyo ng'okiriisa amawulire jabba waayo wano ekiwala naye maama lwaki naye bule mukole ekitu kino ekintu nga tumaliriza auditions okimanyize nina akalaabasaba ssente I want to be clear okitegeera gwe munnayuganda yenna atulaba bw'oba ogenda kuzannya firimu oba omuntu ng'akuyise mu firimu teri ssente z'oteekeddwa kuwaayo okuzannya mu firimu jangu bakoleresa audition bw'oyitamu ozanye bw'otayitamu tozannya ekirala tokkiriza gwe omwana azanya firimu omuntu yenna okugamba mu firimu tugenda gikolera muwe mu kisenge tosooka toddira ebintu ebirimu susuwo ne opportunity tobikola bya kisiru naye akusaba ssente oba omuntu akwebaseeko olw'olukwesikwesi mbwe oyagala mukole firimu gwe nnoonya esimu yange eri 700 391620 otujja mufuna nakusabye ssente kubanga twagamba UCC ne tugamba Media Council ne tunoonya ne mwami Bwanika ekitegeera ne tunoonya ne Musinguzi lwakuba eno interview tugikoze leeti bwe nali nkyakola ku Baba Rape ekyo kyokyo nkirumiriza bakola audition zaali awo ku Baba TV lwali lwa mukaaga abaana babajjako emitwalo emeka obwo bubbi ebyo byali bituufu kuba nali nkyaliyo babikola obwo bubbi okitegeera ne bwe bakusabye nusu 10,000 waliyo vijje akola ebyo ebintu by'ekisiru bangambya vijje muno naye we are coming for those people okitegeera I'm not alone waliwo Andrew Kagwa n'abalala abalwanira eddembe ly'abantu abali mu film industry okitegeera ebintu by'okubba abaana mu bikomye omuntu atalina ssente don't go do any production era tubakubiriza abantu batimba auditions Lukumani ali genda okitegeera Kereya Christine Nampala yagenda oyali naye tabba baana tebabikola bano bannabwiso nabo tebabikola ne Mulindwa tabikola waba yali abikozeeko naye tabikola Mulindwa Richard nani omulala noonya abantu abali ku magezi abali ku firimu okitegeera ne gundi basega w'abantu tebabikola ebintu by'okubba abantu bikome bintu by'okubba abantu bikome sono byebyo naye nga nyongera bajjukiza abasolange women syrup kananga omugagga waffe bannange leka tulange sponsor yagala tuleme kulya endeka munange bannange lwabadde lunaku lw'amawulire era tewandibadde omugagga teyandizze wano mama omwana anga yambadde ankala suit naye kagenda mulekawo okalaye kamutemya omukono oba yennyini akaleseewo yasaba omugulire akasuti ka mitwalo 5 leka munnaye bannaye nkulwa mukaaga twakuziza olunaku lw'amawulire mu nsi yonna era njozayoza ab'amawulire omulimu gw'obwamawulire guno muli mu buzibu nnyo munnayuganda atulaba bannamawulire abasinga bakolera mu bugubi kituufu ate abamu babbi okusingira ddala nze nkolera nnyo mu bugubi ab'amawulire abasinga bantuuza mu bigambo tebasasulwa nange tebansasula ku baba abantu ab'amawulire abasinga tebafiibwako bakozesa baabwe ate abasasulwa nabo basasulwa ki kitono ekyokulala ebyo bireese embeera nti n'abamawulire mu kukolera mu kutiisibwa tiwamu bakola byabwe naddala kati nga tuli mu mulembe gw'ebyobufuzi ab'amawulire baliira ddala ssente agenda ayogere ku MP agenda ayogere ku candidate okitegeera naye bulwosanga nga munnamawulire asigaze omutwe gwe n'akola ekintu eky'amagezi muwe ekitiibwa ekirala bannayuganda tubasaba mutubeererewo mu mulimu guno yadde gulimu ebirumira naye muyimirire naffe bw'olaba omuntu atulugunyi w'amawulire tutuukirire tujja kuyamba bw'owulira omuntu tasasula w'amawulire bambi muyimirire naffe ezo TV temuziraba nabagamba wano TV ey'omulokole esasula
ziri ndowooza TV mmeka ziwera ennya TV ey'omulokole esasula ogimanya esooka salt esasula pasa bujingo zitasasula kantekeko bujingo asasula weebale nnyo pasa bujingo taddeko galubindi yogera abaffe kaakati omulala lwaki oyogedde nnyo omulala gwe batagira kiri omulala atasasula uliriza omulala atasasula uliriza omulala asasula Pastor Serwadda yatandika kusasula yabadde alina kwogera naffe kakati omulala asasula omumanyi ndowooza aba spirit abalala wuunawuuna wuunyaawo omwana abeerawo nga bakuba otoola kisa kya kristo mukama abeere naawe ate ez'abannabyabufuzi abaana bakola ku TV abababa bakumalayo sente zo bansasulako miliyoni emboli wenjogera nga bantenda omumwa women syrup jangu tukolere abantu abasolangi women syrup batuyambako abakyala ng'ogeze mu nsonga zo omugongo gukuluma olubuto osesema omubiri gukuluma genda mu famasi ekuli okumpi bakuyitaani enjagala kalinda mu kasakala nga ekintu kitokose waneeno negenda ku famasi ekuli okumpi n'ennamba abantu abatwala ebweru ababba abantu nze nja bafiirako moze tunyuke Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.